Agenda n'asula ewannyina mu galaji okusinga okufumbirwa. Atakula ki nga batakula mutakule naawe? Egwe kyekivubuka kyatuswazizza nnyo nakyo kirimba. Kati ani agenda omuwasa? Ozinga waliwo omulala eyamupasudde. Kati ani agenda omuwasa? Era n'omukyala ye yazitoola. Ayusuwa kino kibadde mu bufumbo. Kiddeyo kyetonde. Bambi obufumbo bo ono ebadde yamuwasa. Ate mpulidde akombye kwerima kitadda. Taddamu okulaba ku muswazi. Mwana bintu na mama asajja mufuuka expired. Kati Bruno.K ali expired. Alina nnoonya gundi ndala. Tekyewuunyisa. Tekyewuunyisa. Tewali kye bamunaaza naawe ekyo kiba kisiraani. Bamunaaza kalitunsi. Bw'aba bamunaaza kalana waki bamugoba. Oyo bamunaaza kalitunsi atunka butunsi. Natunkira wano natunkira eri. Abo abaana kyova olaba nti batuuka okufuna ebizibu nga tuwoza mmotoka okubayamba lwa buteetegekera, tebalina magezi. Bafuna ku ssente, weetegekere n'akatono k'ofuna. Naye Bruno.K essaawa zino kutuuka kubeera nti okyasulana mu nnyumba mpangise mb'olaga akayumba. Obulamu bw'aba celebrity buli expensive. Butya? Kati akasente akatono kafuna kasobola kulabirira ye nga yo omuntu ye expensive butya anti buli kimu kyakosa ki expensive tasobola genda mu wino kulyayo mmere balya bibumba bya mpungu ayina gende yo wakukwata empungu balina okusindika ennyonyi n'egenda neetega empungu ate enywa amafuta mangi bagijjemu ekibumba alye expensive bitya era obasanga balya butogo goloza balya kinene nnyo babayitaddemu ssente balya mu Africana anti that's when nga bano ababawasa be babatutteyo kati ku luno ndowooza biyinza n'okuba bye byamuleetedde obuzibu. Gamba abaana babeeremu amagezi bayiga okukola bakole era bakyatwozesa nnyo emmotoka nga tusonda naye ssente zaakola aziteekawa. Nze in fact nja nakumunoonyaako ntandika okumanaginga nga ssente ze buli kasente kaafuna nga nkakwata bano abamuwasa ze bamuwadde z'abaalya naye zino ez'okukola nze ngenda kuzimuggyako mugulire poloti. Tobuuza ngenda kubeera kitaawe kubanga kitaawe takoze kimala teyakola kimala senga yakola ekimala oyo mwana yalibadde tafumbirwa wataddeko dda kwebiri ebyani nga bikwata kwani ku Bruno.K ya Bruno.K bifuna Bruno.K tamanyi nnaku ye nyina amukulizza mu nnaku naye tamanyi nnaku ye kati mpozi bayawukanye ne mukyala we Bruno.K Bamuyise boy waliwo omukyala bwe yayawukanye naye awo ambasada biri bitya kati Bruno.K bw'aba yayawukanye n'omukyala eyali yamuwasa kati agenda kufumbirwani ku mpisa z'envundu si mwenzi mulwadde Farida alina kazibu oyo nno faani wange nnyo mwagala nnyo oyo omukyala naye bwe kiba nti Bruno.K yanobye oba baamugobye ng'omukyala yabadde amuliisa yamulabirira yamwambaza yamusasulira ennyumba yasasula sukulu fiizi z'abaana yagula amafuta g'omu mmotoka mmotoka bwefa kati oyo kaweddemu mmotoka bwefa omukyala yagigira addeyo afukamire ku mavivi yeetonde ng'abakyala era bwe bakola nga basobezza abaami baabwe kubanga kati wano Bruno.K ye mukyala baali bamuwasa Bruno.K ye mukyala eyali ofumbirwa kati agenda kufumbirwawo abo abaana bamanyira kufumbirwa Bruno yalina okuwasa kankubule luddawo omukyala amugambye namugobye gwa amaloboozi ge tewagawulidde sebengeri gyodda kugundi mpeereza simanyi owa kamera namanja simanyi amasannyalaze simanyi biki biriwa ba Bruno.K tubawadde ssente nyimba zaabwe tuzigula tubawagira mu bivulu ne ku mikolo babayita Bruno.K tasobola yadde okuzimbawo akaluumu akatono ka konteyina mwasula
batuuka okubeera ng'atuuka okuteeka omwana w'abandi ku nninga mbw amusasulira apartment ataddeko n'amalala bakusasulira ennyumba Bruno.K nze simanyi ani anaamuwasa ku luno ate aliko ebisiraani okuva lwe yalemwa Nakazi balina ebisiraani oyo Bruno.K si beebwagala Farida Nakazi yaliwo Nakazi we nawulyako nti mukwano gwe era amuyamba atyanga amuyamba ki n'amugulira n'endawoya nammwe ate mwebeereremu si oyo mwana si oyo Nakazi walina omwana wa Bruno.K Buyera mbadde tumanyi nti amuyamba ng'amuyambako atya Nakazi bwebeewaabwe bonna bali bulungi tugambe abeewaabwe bali bulungi alyoka alabirira aba Bruno.K alina nekyakola tumuwa ne ssente wana ez'obwerere abo abaana bamanyira kufumbirwa kati addeyo ewa mama Fina amunaazi Bruno.K ng'amanyi okuyimba ng'alina eddoboozi nekikola kino agamba nti kati lwaki bawasa muwase mubuulire kubeera mu jimu tava mu jimu tava mu sawuna bw'akola bunyama kufumbirwa kyekyoka naye kikwatagana n'okuzina asobola obuzibu bwalina ssente eno gye bayimba tetubawa ssente tetubawa ssente kati omukyala waba amwagalako smart wire kaakati nno ku luno yagikooye yafunyeeyo asobola alina smart wire nga ne ssente ateekamu atunda smart wire ate Bruno.K ayinza okuba nga obuzibu bwe yaleese kubanga omukyala tayogera ayinza okuba nga alina we yawubidde n'aleeta ebbuba ng'alireeta ku mukyala gwamanyi nti ye yamuwasa ono abaako naye jajja ssente ate aziwe Bruno.K eno mu bufumbo omukyala alina bizinesi ye naye era akwasaganyizaako abantu abalala okusobola kubanga Bruno.K kati Bruno.K obuba ayinza kuba nga yabubye bububi bayidawe naye gwe ate ayinza okuba wamma nakyo kisoboka bw'aba teyakalakase muganda wa mukyala ate yeggadde awusigaalo abo temanyi tebanyoga bitooke owa waggulu ekikufumbiza ki bamuwasa naawe gwe tewamuwulidde ng'alaajana ono omukyala yazaala gundi bagamba nti oyo omukazi yazaala Bruno.K kati Bruno.K omukyala oyo amuguza waya abaana abo abalenzi beesiriwaza nnyo omukyala akugambye nti buli wobadde ojja almost a week nti akushopingira engoye za mitwalo nga 5 wangi subhanallah awo ekyasinzidde nekitandika okuŋaŋala n'akataala kaase yanditunze omutto mu mmotoka n'ateekamu amafuta naye balekera awo nako tumanyiira zeyakafulumya akamukolera vidiyo ngeza omukyala wali eyo miliyoni 3 eyo 5 simaya yemmeka naye kati ssente ze bakola mu kuyimba ze tubawa aziteekawa nga n'omukazi atunda nga n'omwana atunda ennyaanya wali olaba abaana batunda ennyaanya n'obutungulu wali ku gundi ku kaleerwe okimanyi nti abaana abamu balina ewaabwe ne bwe basula mu kayumba nga kaluyi lumu naye ng'aliwo asinga Bruno.K yepangisiza nga yepangisiza omukazi yabadde amusasulira naye abaana baswaza nze senga nze nali nzaala Bruno.K mbadde musoosa ku DNA kulimba olwo lulyo lufu anti maama ye yamukuza amulaga nti alina kufumbirwa kirabika ne nnyina yawasanga buwasa kati ne Bruno.K n'amanya nti balina abasajja babadde bakubiriza Bruno okwambala obupiira era ng'ekibuuzo kye babuuza Bruno.K akapiira tekamutuuka ate kiki no ekyokuzaala si gundi naye tofumbirwa anti kati buli gyagenda okufumbirwa ateekayo olubuto oyo mukazi amulinamu omwana no kati talina kwambala kubanga balabirira mulabirire kati ekitegeeza yakola gwakuzaala balabirira mulabirire ebyokulabirira abimanyi waliwo obwabadde butakkaanya kati ate kasitamugedde kwekya bakazi b'embuto beekyanga nnyo yekyanga lwa lubuto ssebo Bruno.K omukyala yamugambye ayogere eki ekigira ayogere ekiri emabega wa byonna
alayika bwe bana basajja abakazi abakuba alompereza yene tewali buzibu okukubira mukyala kawungezi nakuba aloka akatenga tekutuse oba tolinamu kasente osobola okubira ku girlfriend wo nakuwayo ate gwe bole naye bakuwa sente bakadama bakuwa sente omusajja ekimufuula omusajja busobozi bwe naye abo abaana ebyo bye beeragalaga ebyo ne tusalawo ntugamba abaana bano nga bwe bayiiya katubateekemu kasente naye nga kiveeyo nga kifumbirwanga naawe gantinira mutabani wange Bruno.K aswaza naye bano banne bali bo lwaki tebamubuulirirako kubanga ate bo tebafumbirwa famire eno yenfumu ava Bruno.K balina pulezidenti waabwe abakulira ono Tamale Junior kakati alina bashuga mami aba basatu yalikoko ng'aboogera Tamale Junior naye bamuwa naye bawasamuwa naye talina sente kati ye pulezidenti waabwe kati kuliko n'omulamu n'abaddayo tekyewuunyisa oli yagamba nti mbuulira gw'oyita naye kati tulina abasajja ekiba nti pulezidenti waabwe naye ali mu basuga mami basatu mwazungira tulina abasajja be bawasa n'abasajja abawasa kati aba bavubuka basimaati waya abo ba Bruno.K balina bawasa kati agenda afukamire yeetonde agule ekita ky'omwenge agatte omukyala ate agole ki amugatte ekita ky'omwenge afune abamuwerekerako abadde talina kyamwagalako nti oba ssente yagambye just yabadde ayagala yamwagala ku mutima n'ebintu adde amuyamba lwakanga kateeyamba egamba Bruno.K yazaalibwa mu bakateeyamba naye kenyini akati nno kale abitwaleko ku site square babisuubule kasita birungi abitwaleko ku site square babisuubule naye ffe tetwagala tuswaza tutyo nga naawe yakeera enkya nozaala omwana wong'owulira nze owange tebamwepankirangako abaana bange tebabemoolera naye ng'obeera n'omwana eyo nga naawe obeera eyo wazaaloga nina mutabani Bruno.K nakazi bwe yawasa n'akuba embooko n'agoba kati ate n'ono naye agobye agambe takyalina omwana wa Bruno.K bakyabeera naye nze kyembuuza waba akyali wa nakazi ate katona amupiikingayo ddi yamupiikinga omuddize wa nakazi yamutwala ku ssomero nga amupiikinga amugjawo omwana asula wa yatwala omwana ku ssomero amugjawa yamujja ne ku ssomero Bruno.K agamba nakazi bwe yasalawo okuyamba omwana lwaki tamuvugira ddala namutwala ku ssomero oba n'amuteeka mu ssomero lya booga anti Bruno agamba ye abeera n'omwana we kati simanyi oba bakikola kati ate nakazi bwamuyamba ddi Bruno asula wa nakazi gyava atagende mu bufumbo sente dasasula omukyala Mariam Sembatya abadde aziteekawa kubanga yagamba buli wabadde bagenda okwemitinga Bruno.K abadde agenda emukono w'omukyala buli wiiki Bruno.K agenda ew'omukyala kati oli n'amusasulira alina ennyumba ye naye ng'agisulamu mu mwezi ennaku nga 3 eki ennyumba ya Bruno.K eyo gyagiba ng'ennaku ezisigadde asulawo w'oyo omukyala ne wannakazi kati wannakazi bwe ng'asulayo kukolayo yatwala omwana ku ssomero yamujja ku ssomero amugjawa katugamba akeera ku makya n'agenda nakazi bw'ayita atya Bruno.K mukwano gwe kale amukolera ebirungi mukwano gwe ow'omunda naye bw'abanga mukwano gwe sisuubira nti maama wa Bruno.K yali obulungi ennyo sisuubira simanyi bikwatagana na maama wa Bruno.K nakazi w'oku lubuto ekyo kyobogamba naye kati awo tukutegedde kale kinakazi bwe kikwano kyange nnyo kifaani kyange naye kakati Bruno.K ali bulungi ate kati Bruno.K bakime Bruno.K bamuze w'amaani kati lwaki agenda n'asula ewa nnyina mu ggalagi okusinga okufumbirwa atakula ki nga batakula mutakule naawe
ngana fuko tunakola tugane batutokula atoka nizesobola okudde waffe ninagera nenonyanda kule Egwe kyekivubuka kyatuswazizza nnyo nakyo kirimba kati ani agenda omuwasa ozinga waliwo omulala eyamukasudde kati ani agenda omuwasa twali tuli wano era ebbanga telinayita nate nti ate azadde omwana ayagala mwegaana ne badda ku DNA era neza DNA era n'omukyala ye yazitoola yasasula eza DNA ayusuwa kino kibadde mu bufumbo kiddeyo kyetonde bambi obufumbo bo ono ebadde eyamuwasa naye ate mpulidde akombye kwerima kitadda taddamu okulaba ku muswazi tekyewuunyisa tekyewuunyisa tewali kyebamunaaza naawe ekyo kiba kisiraani bamunaaza kalitunsi oyo bamunaaza kalitunsi atunka buttunsi natunkira wano natunkira eri abo abaana kyova olaba nti batuuka okufuna ebizibu nga twoza mmotoka okubayamba lwa buteetegekera tebalina magezi bafuna ku ssente weetegekere n'akatono kofuna naye Bruno.K saawa zino kutuuka kubeera nti okyasulana mu nnyumba mpangise mbw'olaga akayumba obulamu bw'aba celebrity buli expensive butya kati akasente akatono kafuna kasobola kulabirira ye nga omuntu expensive butya anti buli kimu kyakozesa ki expensive tasobola agenda mu wino kulyayo mmere balya bibumba bya mpungu ayina genda eyo okukwata empungu balina okusindika ennyonyi n'egenda neetega empungu ate enywa amafuta mangi bagijjemu ekibumba alye expensive bitya era obasanga balya butogo goloza balya ekinene nnyo babayitaddemu sente afrikana anti that's when nga bano ababawasa be babatutteyo kati ku luno ndowooza biyinza n'okuba bye byamuleetedde obuzibu gamba abaana babeeremu amagezi bayiga okukola bakole era bakyatwozesa nnyo emmotoka nga tusonda naye sente zakola aziteekawa nze in fact nja nakumunoonyaako ntandika okumanaginga nga sente ze buli kasente kafuna nga nkakwata bano abamuwasa ze bamuwadde z'abaalya naye zino ez'okukola nze ngenda kuzimuggyako mugulire poloti tobuuza ngenda kubeera kitaawe kubanga kitaawe takoze kimala teyakola kimala senga yakola ekimala oyo mwana yalibadde tafumbirwa omwana agenda afumbirwa wano nawali afumbirwa wano nawali bamugoba bajja nakuyoola endwadde zatamanyi bajja mukuba ebinaanansi anaabiwulira sikulimba bajja mukuba ebikompola banne bamubuuza nomubuuza atambuza kyakitaawe abalagako waaka gwoyo waaka gwagira baali bamutimbyeko ku State Square nga buli ayita wagamba nti oyo waaka wa Bruno.K goyina omulaba ku street z'omu Kampala waaka talina gy'abatwala ebyo yabimanyi kati ne waaka kankubuulire ne waaka yadde amulina kati oli takyamujjukira waaka n'okumwerabira yamwerabira dda ekitegeera kyova olaba nti asobola omuvuluga n'okumwanika buli wamu temuliimu waaka naye bwe kuba kuddiŋŋana kiddemu amagezi kireme kufumbira okutuuka okukaabirira omukazi moona akataala kaase atoona mmanja kyengamba Bruno.K ajja kunoonyeeko ajja kunoonyeeko yes anoonyeeko mugende w'omukyala mwetonde seetonda mu bufumbo seetonda mu bufumbo nze njagala kumuzimba anti addeyo ew'omukyala kubanga ekitone kijja kutuuka ekiseera kiggweko ne ba Michael Jackson bagenda okufa ng'ekitone kyabwe kirina we kyakoma okitegeera ekitone kye kijja kutuuka ekiseera kiggweko ate abajja okukimalako be bano bafumbirwa ajja kufunayo omukambwe amuganizo naye okomye ku nze nti okomye ku nze ate era kituukirire mukama amuyambye nti azaddeyo ku baana okiraba naye bano bazanyiramu bano abamuwasa Bruno yakoze eki ddala Bruno yakoze eki ate olowooza oli mulalu yasazeewo n'agamba tayinza muwala omukazi ate amusasulira ennyumba aba amuweerera sukulu fees amuweeza okulya apukiipu olaba atuuka n'osasula sente za DNA mama DNA ebyagwa byagwa oli omwana yagamba yali wani
Bamuwe wa Bruno. Kati yali yegana wani waki yali anyuma n'okkuba emboko mu kaseera ako sikulimba n'omukyala abadde wakisa nnyo era okusasula ezaagunya muganzi sasula naye bwe kivaayo nga wuwo ngenda kukugalamiza kkube kubanga bwekaza wano weegaana omusaayi gwo kati abaana baabo bagenda kukula nga bakula baga nti kiramu yakulanga afumbirwa wano nawali kati bw'anaaveeyo ng'agenda mu katanga ebiseera ebintu munnange bijja bikka ne mu katanga ajja kufumbirwamu bw'ate afumbirwe mu katanga ajja kufumbirwa bwayisi amazzi tegamuyite nkubuulira abaana abo baswaza nnyo baana tubaagala baana tubawagira na mutima gumu batukubidde ennyimba ezizimba ezinyuma tebannakuba nnyo ennyimba zizimba kati mubufunze Bruno naye ezinyuma music waabwe anyuma kubanga ate bwe tudda mu nnyimba ezizimba luyimba ki lwe baayimba olwo lwe baddamu bisaani lwe lwasinga okubanga olumujjajjayo n'oluyimba ki oluzimba mu nnyimba zaabwe ye baayirawe zonna kuba ateeka munda awo teruzimba luyimba ki baayimbayo luyimba ki ayina olwa Farida kabinyo naawe kiyimba kikiri kyeyangangala obunganga Farida yayimba Farida kale luyimbe woba olumanyi ate nyimba lwaki nze yayimba naye nga yayimba wama yali ayimbira Farida wama yalungangala Kojja abuzizza nti yayimba y'oluyimba wama yayimba oluyimba yekka naye ate tosobola kuleta yalukaaba bukaabi ng'ogyeko teeka munda awo oluyimba ki olulala lwe baddamu ebyo byasemboga lulinganga olwasinga amala okunoonya ennyimba za Bruno.K wano tewali nnyawo nnyimba nnyingi nnyo fagundi zeyayimba talina luyimba lwe yayimba ate olwa Farida yalukaaba kale abaana nze nali mbaagala nnyo naye ngeri gy'obeera ne batandika okukuwasa bakuwasa wano bakuwasa wali bakuwasa wano bakuwasa wali tebatuddeeko tebatuuza bugundi bwabwe kimuliko ekirungi kyekino first of all omulungi mweru asala akaviiri obulungi babulya asala akaviiri atambula bulungi alina emmotoka abakazi eyo bye baagala kale era agumire okumufuumuula kubanga bakyamufuumuula nnyo mufumbo obuddako Bruno.K alina kweyisa bulungi okusobola okuwangala agumire okumufuumuula nedda tajja kudiba omusajja ajja kiwasa kubanga kati kyo bakigirira eyo gye bakirogera omusajja tadiba Bruno.K ayinza ateekwa okubanga bwe yakulira ye yalabanga mami yawasa ate tugambe ki omwana akula awaka kyalukula alaba kyagenda nakyo ekitegeera kati bino ebyobuvunaanyizibwa tabisobola Bruno.K tasobola gula yadde akanzaali ak'ebibiri tasobola naawe gwe bamanyiiza okuwa asobola okera enkya buli lunaku naga akanteka emitwalo 5 ku mmeeza gyawaka nga n'akataala akakaabirira mbuka kano kayase ekyo kisobola okubaawo n'okubeera ku bedroom omugamba ebyo biswaza temuddamu natuwaanira nakutulimu tuwaanawaana abo bantu bakawuliriza esente zigwa ku buli bantu bannange bambi Bruno.K taata bambi gumanywerera mu bufumbo naye si byangu ebintu si byangu agende yeetonde taata Bruno.K agenda ayoza amasowaani ayinza n'okuba no nga yaganye kwoza mpale za mukazi kaba kasuse kukamanyiiro sosaaga oli akuteekamu sente ze kwoza bwoza kawaleke ng'ojja mumumanyira lwaki tagoba mbwa kitegeeza Bruno.K akapale okukooza kasinga emitwalo 5 gakuteekamu n'ez'ennyumba Bruno.K tagikola bulungi egyewaka omukazi n'aleka engatto ze ziddugala enkuba ennaku zino ebadde etonnya kati Bruno.K kyalina okola alina kwoza naye gwe mbuulira omuntu gw'oteekamu sente zo nze kanyina abaana bange mbaweerera naye era yadde emmoroka ngitwala ku washing bay ne bagyoza naye era abaana bange baba balina okukola ki okugyoza buli lunaku okiraba kuba mbateekamu sente zange mbaliisa mbasuza mbajjanjaba balina okubaako kye balaga nange balina okuba productive gyendi kati Bruno.K bakuteekemu buteesi ebyo ebyokusimanyi solido biki abaana balina waya bazikozeddwe abaana bakola waya mu ndeebaawo ebyo tonyumya oli akuyambe yadde weewo naye munnange bw'ofuna akaabirako tosirika okitegeera
Kufuna kabirako tosirika. Bruno.K yetereze agende kyogambe emikisa gye gikendeera gyongera okuba nga gikendeera agirinnyamu agezaako okubirinnyamu ye mwenyininyini yagerinyiramu bambi Bruno.K gy'oli tofaayo bambi obufumbo si bwangu bagenda ne bagambye obufumbo si kunaanya nedda sibeerangako mubufumbo ambasada nkubuulire omuganda yagamba nti obufumbo si kunaanya kati bw'abanga obufumbo yali alooza nti byakweraga bwerazi bikoma ku waya pe kati ndooza akitegedde nti n'owenne naawuula ajja kitegeera ajja kukkiriza nti n'embaata yadde tetakula naye erya nekkuta bw'aba yayingira mu bufumbo akimanye nti obufumbo bulimu ebirala abakyala bano balaba gwe totuuka eyo n'omunywereza ku waya kukamba oli ku waya nti akeera atuule n'engoye zimuleme okwoza n'ennyumba emuleme okusiimuula gwolooza ssebo ye aba tategeera byakola okutuuka okukola egy'emirimu kasita oyingira mu bufumbo manya nti biki ebigenderako mukama wo tajjamu ngoye n'azireka mu kiseera ate n'azisangamu nga wasigadde waka wazze kyekigaana okusiimula ennyumba lwoze siimula ennyumba golola ku ngoye ze engoye ziteeke ku hangogire naye Bruno azannyidde mu bufumbo wama bakazi mwe mubawasa abalina ssente ate mubakozesa emirimu mbozesa empale n'obulengo n'ebintu n'obuliri bwali waliwo ebigendera ate bwawasa omusajja awusigala omugobe ate akola ki aba akolawo ki akaana kalina gye kali eri wala akolerenga emirimu ate nga akuwa ne smart wire Bruno.K byalina okukola byalina okukola ng'era obufumbo bwe bufaanana mu guuni endala kati nolinda lwanayanjula kati ate alina okwanjula kati omukazi ayinza okuvaawo nagamba no Bruno.K anyanjula ewaabwe nga kyeyekyangiddeko kisoboka bayangambye kiri mu famire ndowooza obiraba omukazi ayinza okuba nga ayagala Bruno.K agenda amwanjula ewaabwe ng'era omukazi bwe yandigaye nti naawe ntwaleyo omusajja bwe yandigambe okumwanjula mu bakadde ffe weetuli tujja kusonda naye si mwanjule mu butongole kati Bruno.K alina okumwanjula n'ayanjula nti bannange bataata bamaama basinga nti ono ye yampasa kati abo abantu beesalirawo oba ye mwami oba ki naye ono yantutte ye yampasa omukyala aliredde okuwaayo amakanzu ne gomesi kubanga obwedde obuvunanyizibwa bwabutuukiriza akola buli kimu akiwadde omulenzi oyo naye omulenzi kakati nga kiri awo kikuba essimu mbuna akatala kaasi emmotoka erimu wagigula togiraba nga kuliko ate ono omukyala yandibadde naye alimba yandibadde naye amuggyako emmotoka n'amuwa booda sikulimba ekitiibwa kya Bruno.K kyaliko bwagivuga abaaki Bruno.K sebo golaba gyasobola Bruno.K golaba akaviri kansala kali mitwalo ebyo kamitwalo esatu anti kaliko akasasulira yonera yalagidde nti dda ku booda awa Bruno.K gye tumuwa omulimu nannyini kasasulira era yagira yakola mulimu ki yasoma ki alisaba Bruno.K muyimbi gwe yasomerera ogwo si mulimu kiringa bwogamba nti oli futuboola oba okusamba omupiira mulimu bebamu ku bayimbi wano betuyimbi yasoma ki anti yasoma ki bemuyimiriddeko first of all mulungi ulira Bruno.K musajja mulungi nnyo ogwo mulimu very beautiful guy ogwo mulimu yaweza kwatunuzeemu ono kamera balabe awaana Bruno mwe bamu ate gwe bone weetaaga kuwasa mutundemu kamera mama naye nze nandisabye senga mbadde nsobola okutuukirira omuwala wange oyo nandyogedde naye ekivubuka kiyambe naye tebajja kgenda nga bakisuula buli we basanze abeemu n'omutima obuzadde akikomyewo omaze n'okwatibwa ku kisa nedda munnange omala n'ofuna ekisa ng'omuzadde kati ate tumuteekebwa akiddiremu kidde mu bufumbo bw'aba alina ensobi zabadde akola amugambe nti yozanga ebintu ku makya nga tonnagenda okiraba engoye zange zoze zigolole naye atira ngaokiraba bulabi osaba apukiipu wakoze eki
bane Katonda wansula nga kweriesa wakoze eki kiki yakoze okitegeera naye no Nakaziwe gwe sitegeera mbw ayamba nnyo abeewa bannakaziwe bonna bali bulungi talinayo ayamba handsome guy with smart wire ekitegeeza nti ne Nakaziwe ayina engeri gy'afunamu awo ayamba buyambi oyo no mukyala yali mukyala honorable era muwa respect yali muka munene abayenalemu bamugoba be baali bamumuwasiza nga yabba sente za yenalemu ng'azitwalawo si yali akwata sente za movement ate nabo babeemu amagezi kati nga yazibadde baawe alina investments eyali baawe yalinanga investments zaawo okugundi ku Mosakoti musajja mukozi mulunza alina amafaamu ge mukozi nnyo okiraba naye ate bw'atandika okuyamba abaana baba Bruno.K gy'obeera abeewaabwe bali bulungi nze mba sikitegeera gwe omwana yafiirwa nnyina omwana ebambi kati nkitegedde bw'abanga Nakaziwe yayamba mulekwa ate Mukama Katonda amuteeremu baraka mu mirimu gye yayamba mulekwa naye Bruno.K yalina okwetereeza bw'aba yafumbirwa wammono kye yavaamu ojjako omwana naga kino engeri gyekifumbirwa kati omwana ye ate tetwagala ayigeejonize bambi mbadde neewuunyiza amuyamba lwa gundi ekitegeeza ab'amawulire be bakikuba obulala omwana wa Nakaziwe ne gundi simanyi bikoze bitya ebikwata ku Bruno.K n'oyo mama w'omwana we yafa Bruno era yagana omulabirira yagana okulabirira omukazi of course ebitabimanyi Bruno.K balinamuwa buwi yes muntu wakufumbirwa bw'atoloza engoye zadde nga bamugulira buli gundi ne yandaweya ne bagimugulira mafuta ne gaggwamu mbwikaakana akalimi kagenda mu iriyali eno tafundirayo ddala kasente ngenda kuzaala Bruno.K ngenda muzaala era bwakkiriza okujja ano muzaale nga mutwala nga mulaga poloti ye nga mukyali mulamu mulage poloti ngimukwasa kati taata ava mu jimu kati ebya jimu agirya nga abyesonyiwa gyasamba ettaka wali akuba ebulooka tufune sente azimbe ennyumba sikulimba era ojja kuba otuyambye kubanga Bruno bamuwasa nnyo tefujja gumikiriza abaana bakuba muziki waabwe si mubi naye nze bw'abakkiriza omuzaala anoonyeeko anoonye nze ndirwedde okumuzaala ate noono omuwala njagala mugambe bw'abanga akyalina omutima oguyamba ayambe Bruno.K anaamugulira enku zaaki z'amatoffaali olwoti gye ngenda omuwa njagala akubemu ettaka ayokya amatoffaali atandike okuzimba n'abalala kwe banaayambira era mbadde nsaba mukuba akalangoko okuyamba Bruno.K kubanga bino ebyokufumbirwa ebyo nze sijja bigumiikiriza aweebuula ekitiibwa ky'abasajja naye mwennyini n'abeewaabwe abaswaza abasajja taatawe tubawasa ngaani bwowasa era mujja kuwasa nnyo abo ba Bruno.K babawasa ate temukyesobola kiri too much temusobola kukola kisusse ate mwagala nnyo ebyobwere nze bw'aba owange bansanga nasirise dda nga newadde edda obutwa nze nakera okuzaala omwana wange nga mpulira mbu bamugobye mubufumbo omulenzi yekke yani Bruno.K amannya ge amatuufu yange ayinza n'okuba nga yeddira muziro gwange wangeye kale teebereza mama w'abaana bange wangeye ate abengeye Bruno.K olina ne bakirumira wano bakirumira baganda bo kubanga engeye kyekika kyokka ekirina essiga erimu buli wangeye wagenda wasanga ow'engeye aba muganda we kubanga engeye eriri essiga limu lyokka bwe riti kati tolaba kati aswaza bakirumira aswaza bakirumira kati kirumira amuwe sente agenda no amuwe wali omulimu ku kizimbe
oba asolooza kuliko butoyireti asolooza nga ku butoyireti Bruno Celebu talina kukola buli mulimu kale anaasi anaagira anaamanaginga ekizimbe ng'ayitaayitanga mu bapangisa okulaba ebizibu bye balina era bamuteerako ka ofiisi naye bw'aba wangeye aswaziza nnyo abengeye kubanga abengeye be bazaala maama w'abaana bange kojja wa mukyala wange bannange enfudde nange abakojja wange Bruno.K bajjamu sibafaamu anoonyeeko bajjamu sibafaamu Bruno.K olaba bano abakazi baba wasa 7 ne Bruno bajjamu wasa abakazi 7 bajjamu wasa mujjali n'agenda wali yes Bruno bajja kuwasa muba mukisusiza kati bajja muwasiza ku balala 6 yabere wa 7 omukazi abawese 7 mulundi gumu awasoga omulengo gw'ebyo bi Bruno era Bruno yajja okunoonya banne bwe banaamuwasa nabo baba beemanyi awase banne bwe banaamuwasa nabo emirimu gimwanguyire kati ate wuyo atandise kukuza misango mukazi mukuba mu social media amugamba kimu kyayogera ekituufu oba aveeyo era mukyalo njogera eringa eraga nti aveeyo yetonde singa kino kivaayo ne kyetonda ye agamba Bruno amanyi kye yakoze Bruno agende ku maviivi talina yetonde kubanga omukazi abadde akusasula ennyumba akuwa apukiipu akanika emmotoka agula engoye asasula n'ezidyeni ndowooza ne jimu yazisasula ate ndowooza ne lwekigenda okulaba nnyina waakyo omukazi yakola shopping kati nekibeerawo nekigamba njagala nenkya genda kulaba ku maama kati nga onamugalindako nja kukubuulira anti alina okugula ebintu ebigenda ewa maama subhanallah abo nsanganga bayiseewo olina kyogenda abo nsanganga bayiseewo kubanga bannange Senga abantu sooka owategeeze kubanga kakati neneeyisa ey'obufumbo eno engeri oba ofunye omusajja oba omukyala engeri gy'oba olina okweyisaamu n'omwagala wawo gwoba ofunye mbuulira basajja mbuulira Bruno.K engeri gy'alina okweyisaamu ekikyala mu bufumbo akati Bruno.K dira ebintu by'omukazi byeyisaamu engeri gyeyisaamu ng'ali wakaawe gwe nawe by'oba okola omwami waawe omukyala waawe akomawo mujjulire emmere yala obuliri yoza engoye yoza nnika golola tebera ebintu ebiri mu mmotoka byaleese bijjeemu ate omukuliseeyo bigenda mu firiji abiteekeyo akameeza kugamba ate n'ekirala kati olwo Bruno.K bw'amanya nti omwami wange anaatera okudda ng'ayambala nayiti ng'ayeetega ayambala pajama kati olwo naye alina okutega akanyeebwa ayambale kagunja atega akamasu ayambala saati ayambale kanowe kati kisajja kyatwakirabisa nga kitega akamasu akanyama kali wabweru tega bayimba togayala tega akamasu nabweri gulina okutega akamasu kati ayinkire tega akamasu mukama katonda newaba agenda kwetonda tagendera mu ngoye bwatuuka ali yeyambule togayala tega afukamire yeetonde kiggwe naye nze njagala muzaala buzaazi bajja kusonyibwa njagala muzaala mu mutima mulungi naye ebyo tebyansanyudde omwana ng'oyo nga nze alina abaana bali mu myaka egyo n'okukisingawo kwegana nawulidde bubi nawulidde ennaku mulimu nze naye bwe kiba nga kyetaagisa oba nga kisoboka ajje tuddeyo yegayirire obufumbo ennaku zino si bwangu obufumbo si kunaanya bangi nnyo bali eyo si bafumbo kati Bruno ofiira obufumbo ng'obwo omuntu abadde akulabira bwe bati oba onoomugjawa munnange ate omukyala wuyo abadde akyali mutoototo bannange alaba vidiyo eno nsaba oginshyalingire ogitambuze okomentinge etuuke oba oli awa Bruno asobola okuba nga ategeera zino ensonga anti Kojja abagambye nti Bruno.K waba asobola atuuke ajje muwe poloti akuwe poloti azimbe yezimbe ate abeere mukozi ng'omusajja abaana abo ne bwe tuba tubatuuma amannya tubawa ssente ntubagamba nti amannya go gwe gundi olina kuba mukozi abasajja bakola obe n'emikisa obeera oganje okitegeera obeera agasa omusajja agasa ensi yo eggwanga lyo n'ensi yo okutwaliza awamu kwegana omuteekako ebigambo ebimuzimba ng'oli musajja obanga musajja muvumu okitegeera
naye akati obuvumu bwa Bruno.K sibulabanga n'ez'okulya zeeraliikirira tasobola kweriisa ye nga ye. Emmotoka egenda mu kataala. Senga bamabirizi abo products bakola ki? Bakola smart wire. Smart wire bawangaaza amazzi bakola ku nsonga za musenge mu bufunze. Wangi Senga nsonga z'omu kisenge. So kugamba esimu otubulye wetusangibwa ate ensonga zino kanti tulina maaso. Bruno ojja tusanga wano omulago okubbiri nga ku kyaki ya Kakande. Ojja ekime ku ddagala. By the way, ayinza n'okujja n'omwongera okumuwa ebisoko. Omukyalo ono Sembatya Mariam ayongera okunyweza obufumbo. Ayanyweza obufumbo. Walingawo pulogulaamu eyo yagamba nga taasa amakaago. Kati Bruno ojja kuyitako wano eno otaasa amakaago. Omukyala akuddiremu. Ogende akusonyiwa obufumbo buddemu bukwajje buto mukuze ne ate Bruno ayinza n'okuba nga alina gye yazungidde ku w'ekisiraani nga bwe wali obuzibu kati nga yeetaaga kunaaza. Yeetaaga okunaazaako ebyo ebisiraani bye yatomedde omwo bwe bayendegguliza omwo nga yeetaaga kunaaza bunaaza. Bamunaaza ddewo ate omukazi addemu amuyite. Amunaaze ne kumwerula abeere nga alabikanga mata yenna amulengerenga. Okitegeera? Asingeko kati ne waali. Asingeko bwali. Naye ng'ateeka okuba nga yatomeddewo ekisiraani. Manyi mulimu abakazi ab'ebisiraani. Aye omutomera ne wejjusa. Kyekyantuteyo. Ensonga bwezo ezitambudde bannange tubadde bangi nga tugezaako okuba nga tukubaganya ensonga za Bruno.K n'omukyala gwe bayita Mariam Sembatya. Ayina kati olubuto olw'ebbanga lyetunaaba nga tunamanya naye ng'agamba olubuto lwa Bruno.K. Dentro lwe mabanga chulu. Nenga domweru. Mweruli luto. Waliwo okusaka. Bamaze naye kati sofa kati bamaze naye omwaka mulamba nga baagala. Nga baagalana. Bamaze omwaka mulamba nga bali mu bufumbo. Ne watabana ku celebrating gundi namu. Bayi betaaga kolera anniversary. In fact atawo tutandikira tugenda ku celebrating anniversary. Yo mwaka. Yes. Nga baagalana. Era Bruno.K ndoza. Entandiko bweri. Bali bafumbo bannange byabagalana mu bijjemu ebyo. Ate ng'oli omuyabobye naawe lwabitera ku gundi yagambe nti wentukidde okugira ku social media. Nga kisusse. Social media nti yekooti y'ensi yonna baalopye mbazadde n'ebigaana. Bruno.K baafuka ku buliri. No mbuuzizza bubuuza sigambye. Kati muze ekyo omukazi bw'agambire kubanga alina we yakolera statement egamba nti wentukidde okuvaayo nzije nga kintu njagala kyeyambulira ddala. Niye munno mutambuzza mwaka. Akooyo omukazi akooyo. Agende wafalira abatabaganya. Alaika Bruno afuka ku buliri nga. Era abakazi namwe abatukwasana mu mutujjengako gundi ebbobe ly'ekisiru. Oba toyagala kuwasa gwaki towasa. Je wanyo. Gende ewamwe ku kikootuule. Gende ewamwe ku kikootuule. Ye kati Bruno ekyamugye wanyina ki akyali mwana muto. Kyamugye wanyo. Mwana muto alina emyaka emeka sebo mukulu. Mwana mu bakadde betakula. Bruno yalyako. Naye kitegeeza ki? Kati gwe yeebaka ku munno kiki? Wangeri tebalabazzi nti wanneebase ku muntu ofaati. Abatulaba bo ne yeebase ku munne. Sebo oyagala kuliiraawo saawa zino. Bwe baba bakola obuze bwa Bruno naye fiina tesobola kukuwasa. Ekyo kyo nkikulirawo. Alina ssente mmeka. Naye naakera ku makya. Mwami zaada muteeka mu ssente. Tekisoboka. Sebo nakuwa. Yakuwasizza dda fiina nga yafunemu akadyake. Kale banaye nwana masajja okulaga nti tekibadde kituufu. Ate okola ki? Mbungona avudde naye ku makya agamba erozo yebone zaada muteeka mu ssente. Bannange temulaba. Kati Bruno amagezi alwane masajja lwaki asirikiddeyo? Bruno yavuddeyo neyeeyogerako. Yagambye ati. Bruno yeeyogerako bulijjo. Yagambye ati atugala kuzina ensonga eziro. Bruno yagambye ati. Kubanga ffe nga bafaani be. Bruno navaayo kwogera. Nga muvuluga batyo tulumwa. Zimbadde zimanyi nti n'okuba. Bruno kanzire naano mu kamera ebegandi wabweru wa kamera. Ebintu birumya nnyo mutima. Bruno nze bye nabikugamba ndi musajja munno. Okiwulira? W'osirika ebeere mundu yo.
ovaayo n'oyogera ojja kuba weekubye wenna nga weekubye amasaso gamazeeyo tosobola kusinga mukazi kwogera. Bruno alina kwetereeza kyekyokka. Bino byonna bye boogedde abantu bye boogera omuntu ategeera olonda mu bulonzi biki ebirina okuyamba ate okwetereeza kubanga mu aboogera bangi naye ate nsuubira nti mubeeramu aboogereramu ebizimba. Kati Kasita yafunisa olubuto eyeeweza omumba gwe bazikuba yafumbirwa kimanyi nti olunaku lujja kukya ate era bimanyike nti ddala mufumbo. Kiraba bagambako nti yafumbirwa bamuwasa ate towulidde bbaawe yavuddeyo n'agamba Bruno amanyi wamuwuliddeko ng'abyegaana basajja mu Buganda wano bamuwasa kati kiki kyoyogerako munange omulembe gwa digiti buuza tamala gwe byoyogerako byalinga byaluli byoyogerako byalinga byaluli bannaye mweraba byalinga byaluli ku mulembe gwa naloobo gye wetega kamera wano anange emboozi tejja kuggwa emboozi tebankadde naye okugyako nga aginyumya yagikaddiya bona ali mu bayika ye katulabe banange mubeere bulungi.